Okusalawo kuno kutuukiddwako wakati mu lukiiko gavumenti lwe yatuuzizza n'abasuubuzi ku nsonga zino. Okusinziira ku Ssebaggala Kigozi, ono nga yakulira ekibiina kya Uganda Manufacturers Association, okusalawo kuno kuddiridde ebbaluwa ezaawandiikibwa abasuubuzi nga beemulugunya olwa gavumenti okussa ekkomo lino ku buveera. Kigozi agamba nti mu ggwanga mulimu amakolero agawerera ddala 18 agafulumya obuveera, nga basabye gavumenti ebayambe basooke banoonyereze ku ngeri gye bajja okuyamba amakolero ago okusobola okufulumya obuveera obukkirizibwa. Leero ku makya tusinkanye Prime Minister waffe omulungi ndugu Honorable Ruhakana Rugunda ku nsonga eyo, n'atukakasa nti ensonga y'okuwera akaveera bagiyimirizza okutuusa ng'enteesaganya oba okwogeraganya wakati w'abakola akaveera ne ministries n'abalala bekikwatako kukomekkerezeddwa. N'olwekyo abantu njagala babeere bagumu nti ensonga eno omukulu atuwadde obweyamo nti eyimiriziddwa mbagirawo okutuusa nga tumaze okukkaanya ku ki ekisinga obulungi mu byonna, oba kuggyawo kaveera oba kulongoosa ku recyclinga oba kukola kutya, naye nga tukkaanyizza ffenna bekikwatako. Ekitongole kya NEMA nga kino kye kivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi mu ggwanga kibadde kitegese okutandika ebikwekweto olunaku lw'enkya okukwata n'okuggala amaduuka gonna n'amakolero agafulumya obuveera. Oluvannyuma lw'olukiiko ne Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda, Kigozi agamba gavumenti ekkiriza okwongezaayo ekkomo lino. Wabula era Kigozi agamba ensonga esinga obukulu y'engeri ki akaveera gye kakolebwamu oluvannyuma lw'okukakozesa. Ensonga mugyogedde tugiwulidde, naye tulowooza nti tusobola okujja okuleeta amagezi agasobola okukwata akaveera kano ke tumaze okukozesa mu ngeri esinga obulungi oba ennungi okusinga okugamba nti temukakola tukaggyeewo. Era ne batuwuliriza, tubadde tujja tuteesa emyaka gino gyonna nga bwe tugeza tukola ne pilot projects, nga bwe tuleeta ne measures ezisobola obutakasuula buli bwe baagadde, era kikola. Ttani z'obuveera eziwerera ddala emitwalo 39 ze zifulumizibwa mu ggwanga buli mwaka, era nga buno bwonna buggweera mu ttaka oba mu butonde bw'ensi. Ssebaggala agamba gavumenti erina okufuna enteekateeka ennungamu n'abasuubuzi ku nsonga z'akaveera okusobola okufuna engeri y'okuzza obuveera obukozeeko mu kyuma. Amakolero gaffe agasukka mu 18 galeeta ebyuma bye tuyita ebya recycling ebiddamu okusalaasala akaveera kano ne babiddamu ne babikolamu akaveera omulundi ogwokubiri oba ebintu ebirala omulundi ogwokubiri, era weebiri. Era njagala obategeeza nti ebyuma bino ebikola ekintu ekyo bingi n'okusinga akaveera kakuŋŋaanyizibwa mu community, kubanga abantu bakimanya nti bwe ngenda ne nkuŋŋaanya ensawo yange y'akaveera ne bagipima bampaamu essente, era bagukola, era nammwe mubalaba nga bafaayo okuŋŋaanya obuveera buno. Naffe twabayambako okusensitizinga ne tukola ne pilot project mu divisions ez'e Kampala nga 2-3 tukole ensonga eyo, era tukyogera lunye buli tubeera nti abantu tosuula kaveera ako bw'oba tokafumbisizza mu sigiriyo waakiri kawooyo omukyalo oba omwami ayagala okukazzaayo mu bakola obuveera akafunemu essente, era bakikola. Gye buvuddeko eyali minisita w'ebyensimbi Saida Bomba yateeka ekiragiro ekyali kiwera obuveera era n'obwo obwakkirizibwa obutonotono ne bubinikibwako omusolo. Era gavumenti yateekawo ebbanga lya myezi 6 okusobozesa abasuubuzi okutunda n'okumalawo obwo bwonna bwe baali balina mu materekero gaabwe, wabula bino byonna tebyakola olw'obunafu bw'amateeka.